Okyalaba okwanjula n'embaga. Basi mwana banja bachiro kyangiro kyanjawulo. Alhamdulillah. Mwana mulenzi. Wajidde ulire ebigambo bino. Yedde bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ida komoni. Kadola salam nyaka. Sola kumujja kuna woka. Bafiti bati yesi komoni. Ina idi. Kale bambulize kuba nango bide mumzize ko bambulize ko Tusanze okubala basebo. Kale banyabo. Tusanze okubala banyabo. Kale banyabo. Erade basebo. Erade banyabo. Erade banyabo. Ngulikama kubo basebo. abo bana bangeze bazala mwana kwa kuza jimili yakwese kulabe asoma senior ya kusatu Ebundo mo. ngale baje mu ya kutano ne yeroza covid yo no ekyo takalo mwana omunyongere kyabo yenga ye nga bakimaliriza wabaddewo okubuuza okw'enjawulo kuno n'okubuuza omugole tabaako bayita abaana bawaka ab'enjawulo ne bajja ne babuuza ku bagenyi abamu bagamba nti wabaawo ku mukolo abalengera ku baana bano naga nti lwenzira ntwalo oyo Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erade banyabo. Ngulikama kubo basebo. Tugaise bulungi banyabo. Ngulikama kubo banyabo. Dali kyensozo kakazi. Ekituufu kisigala kituufu. Kituufu sitatafa. atafa omulabye beno nzanyisa Bambazi. Bafananye ma. Inaono wa movement ya mukyala muhozi. Pastor. Ono mutuka ko namukulaga. Oyo mwetegereze nyoyo. Wow. Mwetegereze nyoyo oyo mukyala muhozi. Sababu yisa balenga ndi. Mama kuna basi. Oni basira ulira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndio msimu. Sanso wala waseo. Ona wano inabasimba. Okay. Kale mu Sanso wala wanyo. Ngulikama. Chenalaba kwa kazi musemuno. Teri mukazi asobola kwanukula kazi munenga msenze okunyuma. Musaliye mutya baseo. Bulungi ndyabo. Mwebale kunyuma. Hale nyabo. Erade banyabo. Owulira. Musaliye mutya banyabo. Owulira. Tambuza abaana bange bapewo. Tambuza abaana. Mwebale kunyuma. abawala be bayita abawalawala ensonga nga bamaliriza ate abalenzi nabo bazze abalenzi babayita abalenga ensonga nabo ababuuzizza obulungi ennyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erade basebo. Erade sebo.
era dde bannyabo kuliko amakubo tugaise mulungi basebo mubamanyi sijja bagamba mabuuze omubabuuza mu lulimi kyoba mukiba mukyammwe mumanyi kaba omuzindaalo guluwa alhamdulillahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dai sobuka ndendiro lugambi. Kisanyisa bala basenga. Dali basenga. Kisanyisa bala babanyawo. Era de basewo. Era de basenga. Musibe mutabase. Mulungi basenga. Musibe mutabase. Mulungi si. Era de banyawo. Musibe mutabanyawo. Mulungi nyawo. Kulikama kubo. bagenda kulonda ani bano byebiki bino omwana yafaanana ate ogambe gyasinga sokoleki oyo akebera obugeni wangi yoyo mwetegereze ennyumba mulaba babazibu eyo atema kyogere Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma wa barakatuh. Sokole kikomao kubanga obuyinza bwange Rema tunula keno ndabe kuno mwana yamfanana tunero nze nina obusobozi kutuba ninganye mulungi kati buli kyomuvumira kyobubi mama weddire mwala ogamba ki oyo
Kagibanga. Mwe. Oyo byonna nze ndabikoze. Ekyo kizaale kyebukko gyabwe. Tambulira musaayi. Era akwagala bingi. Era akwebaza. Webale mubeererawo. Webale mukuuma. Webale kubeera nga muli wamu mwenna. Nyina ziraziya sigwe tuwalira bwere. Yakwebaza. Ataddemu ebibala bino ng'agamba nti webale kukuuma nsusu. Webale kunyirira. Era n'akwebaza nti webale mubeererawo. Era n'agamba nti ajja kubeerawo paka lasiti. Naawe umuweereddewo paka. Abalala bali ku byabwe. We number 1. Ye number 1 oba yalira. Taliwo kyako mulala. First lady. Okay. Kone bali kwera ngo limkulaba Delta TV tukole. Amanya gange bapisha Sharita Kawesa omugole ngandi ne mugole munnange wano. Bena tuli bagole era nga yone omugole asoose okundaba nga nkyalina muhanemuni omanyi nti nadduse mu kisenge. Yayira. Nsobola okubeerawo ku lulwo. Ayushua. Wamanyirwa. Lashtu. Salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Onyumye. Kusiima kwonna kuko. Gomesi gy'oyambadde zeza katonya ze ziri latest. What? Wayambadde ku sitooko wange nange gwe naleeta nga ndeeteza. Pannange nga ndi wa mukisoro ekyo Sharita. Tayo mu kidaala. Nvuddeyo. Wabudde watya? Walungi okutwaliza awamu tewambeeredde. Kiki ekisinza okunyumira mu kidaala? Okutuuka mu kidaala ng'abantu basanyufu nnyo ku lwange. Wadde kale tubaddemu n'embeera tukyalenjinzeemu naye abantu bo tebafuddeeyo bansanyukidde. Kye kisinza okunzizaamu amaanyi. Oli mukyala Hello, of course. olina akazigo. Yewa. Omwami wamujja ludda wa? Omwami wange kasitole kawanvuko naye ngenda kuyita blue. Twesanga eyo gye nali ngenza okukola emakindye nga nina saluuni gye ngenza okukolamu eyo gye yandabira paka yalinga kasitoma. teyali kasitoma yalinga jjawo naye kale nagenda okuzuula nga yali sisita w'oyo omukyala eyali ankozesa yali brother we kati Nebalaba ekizungu. Yeah. Madam Figa. Nagenda okulaba ng'omukyala tanta kumbe yanzuulamu ekyama. Ayagala ofuuke mulamu. Nakati gy'oli. Gyendi. Biki by'ozudde mwami ebikuleetedde mama nti ajeeyeyani? Ali caring ate musajja mukozi. Byebintu ebibiri ebikyasinza omumunjagaza. Oba etonya oba gwaka oba ddi abeera ku mulimu gwe. Talina budde bw'amala waka nnyonnyonnyo. Tetuganya abakyala twetaaga abasajja okubeera ewaka. Naye ate kampa akatono konna kensiima kuba mba mmanyi tulina okukolerera abaana abaffe. Kayimba ki koyagala omuweereza omwami we? Kenfunye gwe omutima gwange mulinga nteredde kati kononze mu bangi omwana amazima erega ntakyantya sikyanoonya kano kotadda kaweta kuno ku ngalo zange gonzikakkanya owummuza omutima gwange omulungi ssebo bagambe baali balowooza tekiibe wadde tubadde n'okusoomozebwa emmabegaawo naye katimba bingi nga omanyi Sharita abantu tebaagaliza ne wabeera wa family era batakwagala obeere na muntu especially side y'omwami wange baali bamanyi nti kafunye nze omukyalo omulungi sigenda kufumba kati kamba kakasolo leero nti n'abalungi tuba bafumbi ate muwangudde okuva na leero nze nnamba emu. Okyalaba okwanjula n'embaga.